agenze mami nange mukadde uno yetegeka agenda yamaliriza tovaayo kanzike tukikwasa kale mukadde atatudde alabika takyagenze laba kanfune kyemulimba wano nzige nze onomwezi owulira mundekere nze boyfriend ansingira maama gwe nyaku olagawo sagana okwenjeera mama mbadde ngenda waba press kukima paasi yaffe tebagikomezaawo kiri kiki mbadde mayinze nagijeera mbadde sitegedde mami nzijukidde nyina okutwalayo embuzi ku nnume muto oyo yakedde kolaki mbadde yagitutteyo nakyo mbadde sitegedde mami nzijukidde dadi yadangamye muno nzigulewo savings account ya Equity nkoleki kwanayisanga tuition wange kyekyo kangene njigulewo zayo wali waliga tula wali kwata muzindikira account number iye mama kiki ozobadde sikuwulira mukadde wulira mukadde naye yetegese ate lekerawo kumpita mukadde lekeraawo ekasaganya ogenda kunoonya kirala kyonnimba nnyabo ennaku zino okugula akawunti kikyetagisa omuntu okufuluma munyuma mwagenze kugulawo akawunti kwata bukwasa essimu yo onyige *247# ogoberera emitendera ng'omaze okugulawo savings account yo ne Equity Bank azunga nambwe afuluma ate lekeraawo kumpita mukadde ggwe lekeraawo